Ku ntandikwa ya wiiki akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kakakasa munnamawulire kati omubulizi w'enjiri Joseph Kabuleta okwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga era ng'ono yali awerekeddwako abantu be. Olunaku lwaleero tusobodde okunoonya kw'otadde n'okufuna Kabuleta era atubuulidde kiki ekyasinze okumuwaliriza okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Waliwo omulamwa gwenzize nagwo kati ogwo omulamwa gwe guntunda situndibwa nti nina oba naliko MP oba nina omulamwa gwenzize nagwo ate abantu baguguze bulungi nnyo. Kakati nsanyuka nnyo okugenda mu kitundu ng'abantu baali bampulirako katono balina bitono bye bampuliddeko abamu oba oliawo nga tebampuliranga nako naye ne batuula ne bawuliriza ebintu byenjogera ne bagawo gwe tugenda okuwa akalulu. Kabuleta gwe tusisinkanye mu maka ge wano mu Kampala agamba nti ye tekyamukaluubiriza kukuŋŋaanya byonna ebyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda okumukakasa era kyamwanguyidde n'okufuna obukadde 20 bwe yabadde alina okuwa akakiiko. Omanyize n'akakozesa mu campaign kati miliyoni 2 kati bwenjogera financial liberation charity begins at home. Nina okubaga nange nina at least wetuuse mu kubeera liberated financially. So n'olw'ensonga of course nina abantu abandi emabega bantu bange abatonotono ababelievingira mu nsonga yange so twazifuna ekyo tekyali kizibu n'ebintu byonna ebyayitawo tebyali bizibu. Actually ekinze kyasinga okubeera ekizibu kunsubjectinga ku covid test kyekyali ekizibu okusinga miliyoni 2. Ku kyokutalaga eggwanga okunoonya akalulu mu zi disitulikiti zonna, Kabuleta agamba nti alina abawagizi bangi era ye mwetegefu okwetolola Uganda yonna era alina obukodyo obupya bw'agenda okukozesa. Already Uganda natandika ddo gitambula kasita baatusumulula nti consultations n'entandika okutambula. Kakati okwawukanako n'abalala nze actually ebitundu ebisinga we najja emikono nagendayo nenjogera n'abantu ate abantu abampa emikono tebaakoma bukomi kumpa mikono baali ba agenti bange. Kakati ninenze n'enkola yange ejja kuba ndala nnyo ku bantu gye badde bamanyi enkola yange ndala nnyo kati kyoboolaba nti ninga ali kamu ne eggwanga nalitambula dda. Eggwanga nja ditambula. Of course tulina emyezi 2 ekitali kya bwenkanya because twali tumanyi tulina emyezi 3 egy'okukola campaign. Actually ekibalo kyange kyonna ekya campaign nali nkibalidde ku myezi 3. Okusinziira ku Joseph Kabuleta azze kununula ggwanga okuva mu ngalo za gavumenti eriko era n'agamba nti agenda kuwangula n'ebitundu 65 ku buli 100. Abalowooza nti waliwo nga bwe kiri nti amutawaanira bwereere agenda okuwangula tumumanyi yagenda okubba akalulu nedda ssebo. Ebintu ebigenda okukyuka bigenda kubeera bingi kati ffe abalengera ewala tulina kye tulaba. Owulidde tulina kye tulaba kati n'abatampagira bajja kusajjuka nnyo nga maze okuwangula because kijja kuba kya mugaso eri bo. Bajja gamba gwe twali tuwagira Katonda yatuyamba n'atayitamu. Ninga kati nkyusiriza 65%. Kakati njagala omuntu ampuliriza akikwata ekyo abeeko ne bwakitereka tulinda akalulu. Kabuleta wa kutandika okunoonya akalulu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno era agenda kutandikira mu bitundu by'amambuka ga Uganda. Eggulu eno likusakiddwa Suhayo Mugabi ne Adams Mayambala ku STV Select ey'enjawulo. Kati yakozesa excuse ya covid yamujjira naga Mukama Katonda weebale kuleeta covid kubanga yaliganya atya rallies.